could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may break, but not you. Yes, Singapore, good morning. Good morning, how are you? Jebale. Kale sebo naye jebale. Wamanyi n'ekindeese olwaleero? Leero no nzeze kusaba ku mulimu. Omanyi badde mpita ku geeti nga kuliko ekipande nga mwagala bakozi. Ate nga nange omulimu ngwagala. N'ensalawo nzije nsaba omulimu. Ndowooza kati ensonga zeezo era bakulu be balina ozikolako. Kati oba ojjukira ofiisi gye nakulagirira luli lwe wajja. Ey'omwami. Waba mwennyini mwogenda okugenda waggulu awo nga bwojjukira. Okay. Kale nyawa. Kale mukwano. Neeyanziza. Amiina sebo. Oba kati kyagala ki? Bano omuntu yajjirwa ekisajja ekyo. Kubako nsiyisizaako bbongo lyennyini. Ogamba otya? Ndi bulungi sirina tapu. Pozi mmwe. Gye tuli. Leero ki nga nkulaba olinga weekengedde. Muganda wa. Toyinza kuteeka kubanga omulundi gwe wasemba okubeera wano. Byali birala. Leero size ku bya mukazi. Nsonga ki ate? Omanyi leero mbadde mpitayita. Ndaba akapande awo. Wano geeti. Nga mulanga emirimu. Abakozi tubadde twagala. Ate era nga nange omulimu ngwagala. N'ensalawo nzije nsaba omulimu. Toli ku nsonga ziri ggwe era zizi. Totya. Ezo si zeeneko. Bya mirimu? Bya mirimu. Kale bwe kiba nga bya mirimu ezo si ze nsonga sinza zikwasaganya. Mba ngenda kulagirira mu ofiisi evunaanyizibwa ku nsonga ezo ez'emirimu. So kati bw'ofuluma ku mukono gwa right ofiisi gy'oba otunuddemu mwe muli ajja okukuyamba naye singa bakuwa omulimu ogwo munaakikwasaganya mutya n'ebbegemu. Ebyo bindekere. Nja bikwasaganya ebyo bindekere. Ojja kubeera buzanyo bwange. Nkwagalira nesi. Nawe ojja kwewuunya. Bindekere. Kale. Tusanze okulaba sebo. Akatebe. Okozi gwange. Erinnya lyange nze Shakuru Kasa. Yes. Abasinga bakozesa lya Shakuru. Nga mbadde mpitayita awo ku geeti nendaba ekipande nga mulanze emirimu. Ate naye nga nange omulimu gwagala. N'ensalawo nsooke nzije nkebere. Amazima gali nti abakozi tubeetaaga. Ng'ekipande ekyo nga wookirabye. Right? Abakozi tubeetaaga. Ate kati engeri gy'oli omwami. Nga woomanya olugero lwaffe. Mb'omwangu yakola ki? Yatta ensonga. Duka mango oleeta empapula ze. Anti madam mbadde nsoose kujja kukebera
then nziriyo nziruke mbireete naye ngenda kudduka mangu mbireete kyemmanyi njasanga twali yagututte kale mami kanyagweno kale neyanzanyo banyawo Begem gyebali kale naye gyebali kale leero ate kiki ekibadde kindeese nzize kubuuza ono Shakulu abadde anoonya eki Shakulu Shakulu aleka abadde azze kusaba mulimu bagumuwadde sinzira ku byannyonnyodde nange mu directings wa Madam Pounds kubanga yagigaba wano kati bw'oba oyagala ekituufu olina kuva mu ofiisi ye kitegeeza nga ndi wa Pounds kale tokozimpe webale kunsabira omulimu gwondabika ngufunye ne baba omukazi tamberedde mubi era ondabye wano nziruka waka kuleeta byetagisa bimuwe ntandika okukola naye mwami Shakulu jjukira olugero lw'abajjajjaffe olugamba nti kyotanalya tokyesunga nze nja kuyozayoza omaze kugufa wama kituufu nenze nagufunye dda kale kanyanguwe mukama wange ekindeese wano gy'oli nsaba ku buyambi bwo kubanga nze simanyi na kumanya mpoya sikyabitegeera waliwo gayaze wano ng'asaba omulimu nsaba busabi togumuwa nkwegayiridde nga ndi wansi ku mavivi mu mutima gwange fukamidde mu mutima gwange mukama wange yamba taasanze Kansooka embuuzi gaaya abaana okusaba omulimu olina ebyafaayo bye by'omanyi omumanyi bulungi like to the extent okujja n'okungamba mbuno simu omulimu like sikitegeera okusinziira ku byoyogera omwami oyo mwandibanga mwemanyi nnyo either taata w'abaana bo oba nga mweyagala bweyagazi kinneesibako gwesibye era nze mbagambye we mumuwa omulimu nze muba mungobye kuba kati nze ndi munaku mwe mulaga ate mu gy'abaalabu like obuzibu buliwa obuzibu obuliwo okukola n'omuntu wano buli muntu kyayagala oba wamulunga omanyi mugenda ne mukwata mu basajja namutamanya nti nammwe mwakwatiramu kati gwe wuyanga wamukoowa ate ye akuliyo bingi nkimanyi muntu wange naye olaba abadde annondola nga tandi kumpi kati olwo wanaakola wano naaba nkyasobola okukola wano tuli ku mulimu ebintu byammwe ebya personal life n'ebiki mujja bimaliriza nga mumaze emirimu gyammwe right now act like a professional person or acting according to the company rules and regulations owulidde omuntu abagamba mwe muli awo mukudaala twali munaku mwana gwo kimanyi nti nno Shiba ne Dani Kataba bagobi olwa bineno bye balwanira waneeno omukazi musanza yenna atabukidde wali eri Kataba bagobe abasabye engasi ya mitwalaga abiri ng'okubeera awo abasonyiwe mbw abasaasira abazze ku mulimu bakole naye ati banene ne boosi ledi alimbyemu ekyokuba nti banene balwanye mbadde manyi balwanidde mutu waabwe gwe baagala ekyo kimuleetera obbagoba ku mulimu okwagala obbagoba ku mulimu nze nkugambye ntidde n'okutya naye era gga amazima oyo omukazi okusinziira tosobola kuteebereza nti nno oba kino kimunyiiza oba kino kimusanyusa kwegamba ye ava buvi mu bbanga n'akola ekyo kyalaba kyasanyukira oba kyekimusanyusa ye nga ku mutima buli kimu tulina kikola nga twegendereza waneeri era kati nze Aisha waabwe okusinziira ku kyantuukako siyinza nakuddamu kwereegeramu ebyo ebintu ye munnange tunyumya kuno nakuli naye engeri gye mbadde sijjangako wano Musa ali atya Debbie Musa ye waali tali mu mbeera nnungi by the way naye ajja ba fine ate biki mulwaddemu sijja kugamba nti mulwadde naye ayinamu ebintu ebimusumbuwa nga womanyi obuzibuzibu obutonotono naye obwajja busolvinga naye nze nkugamba ebigambo bino mukazi munnange w'okutenyweza
omusajja yakuwa amaka gwera ababye ebirooto byaffe gwe mwotambulira. Debi nomunange olaba abantu abasinga balabye ebintu babirabira wano naye eno ennyumba si ya Musa. Eno ennyumba ya mulimu. Kati jjukira omulimu gwa Musa mulimu mulungi. Mulimu gwe gwagimuwa. Just omanye emirimu gyabwe bamuwe ewokusula ne bamuwa entambula. Kati bw'ogamba buno bwenkutte sinyweza mba sitegeera ky'oyogera. Naye era naye musajja ayimiridde alina bizinensi. Nze mbadde manyi yagazimba n'agakuwa. Naye osanga maaso eyo ajja kunzimbira. Katusabe kasaali musajja omukozi. Kituufu. Tumanyi osanga anaasobola. Mwana gwe era nga w'obitegeera nti olaba obeera awo kankunyumizeeko enegozi obeera awo ng'olaba buli omu agamba banange nisha oyina Musa oyina Musa naye nga gwe munda tokiwulira ogamba Musa tomwagala. Sijagamba nti simwagala naye Musa teguggwa. Ebigaalo nga mutijja. Debi ebyo ebyokweyagala sooka obireke kubanga obuzibu obuliwo. Anyway kati gwe oli mukwano gwange mba sisobola kukweka. Obuzibu obuliwo okimanyi nti no Musa amaka gyava gye tubadde tumanyi nti no gye bamuzaala si gye bamuzaala. Ekiki si gye bamuzaala. Ekisinga okwewuunyisa nti n'omukazi amuzaala maama we tamanyi na taata we. Kati bamuzaala tamanyi na taata we. Bannange olaba munange kati bwebwe obuzibu bwa Musa bw'ayina kyo olaba ali stressed. Naye nga bijja kuggwa. Sajja watu agenda kiyitamu atya. Ajja kiyitamu naye anyina naye olowooza wendi. Kikyotegeeza anyina olowooza wendi mwana gwe. Nkusesaaki emabega kaawo nga nfuna omwana w'abandi wanje. Naye abakazi mwagala ki? Musanga akwagala. Debi nafuna Nelson. Wanji maama. Tonyumya Musa. Ono Musa era kati neewogomyewo bwewogomi. Nafuna Nelson gw'omanyi okubeera n'omusajja sinnamala naye ebbanga liri awo litegeerekeka nti lirino bbanga. Naye ekisinga okwewuunyisa Nelson akoze ebintu by'olabako ddala n'amaaso go. Okugeza ngaki? Musuddiya nga muli mulaavu empya. Okimanyi nti Nelson yampadde ettaka. Wanji? Musa takyogeranga nako. Nelson yampadde ettaka. Kati wendaba nga mugamba gusimanyi Musa. Musa mulaba bino byawa. Naye bambi ne Musa abadde otomanya kyakutegekedde. Kati wuliriza. Ogerageranya otya oli omuntu gwenjogerako ava California. Musa wa wano mu Uganda. Ogerageranya otya omusajja we California ne mu Uganda. Bino ebinaku zino bitegeera. Tetusettlinga for less. Woolaba ekitambula woogenda. Kati nze ondaba nze ndi class woman. Okitegeera? Nyina class. Kumanyi. Naye Musa tasobola kuyiiya mu bwongo bwo buti n'agamba naye banange nisha. Mukazi wange kamugulireyo akamotoka. Aba yagala tusharinga akamotoka kamu. Nze olusimba nyina gyendaga olusi taliiwo ng'oyina gy'olaga ng'oyina kufuna special. Era nze wane wa Musa obudde bwonna seerabawo. Daisy, obadde onguzeeko nga sikyakulaba. How is life? Life is good. It is very, very good. I have a favor I want to ask from you. Kandowooza toli mu kunsaba ssente. Lwaki ssente ky'olowoozaako ennyo? Okusabiriza ssente si kitundutundu ku nze. But I have a saying, ondaba Daisy waabwe ndi mukyala mukozi. Ate njagala nnyo okuvuba ekyennyanja okusinga omuntu omulala okinvubira. Then what is it? I need a job. Neero oyagala mulimu. Osooka n'oleeta Bianca ne muwa omulimu. Ne kati ozze kusabira muntu mulala mulimu. Njagala gwange. Last time it was Bianca nali ngezaako kuyunga nga ndi kayungirizi wa mirimu. Naye kati neenoonyeza gwange. I need a job. I'm not fine.
siri bulungi yadde embeera nzibuzibu ebintu byagenda ne byekwatamu nga tebikyatambulanga bwe byatambulanga so I need something to do. Nno wajjidde wano ewaffe okusaba emirimu ku ofiisi yange tetukyalinawo mirimu gy'abakazi waliwo mirimu gy'abasajja ate gwe tojja kusobola kusitula bintu ebizito wano oyambuka amadaala n'okkirira nabyo tojja kusobola mirimu giriwo omukwano. Talk about that. Obadde okimanyi nti nkola bwa maid. What? Tutuse naawo kati bwe nkugamba nti embeera yange embi awo oba omanyira ate nandibadde nga I'm not even complaining because I was getting some good money there. Mukama wange twatesa akasente akalungi naye mukama wange omukyala bwe kitegeera yazisala munsi mukyalimu abantu bwe batyo gye bali ate naazisale nga mukama wange omusajja akimanyi omwami alowooza mpa ssente zitwateesa kumbe wange bituuka bitundu so I'm not really good. I need something to do that can give me money and maintain me. Right now woyogeredde emirimu tubadde tulinawo gy'abaami naye engeri gy'oŋŋambye I'm going to try to contact my fellow abantu bange ndabo banyinza okufunira omulimu but never know in future ogulibanga bwe guli ku kampani nja kuteekamu akasimu. Omanyi bagamba the future is tomorrow, future yenkya kansubire nti enkya omulimu gujja kubaawo. Gujja kubaawo. Munange Walda okuva Musa lwe yavuddeeyo nga w'omulaba ali bwali tayogera tayina kyanyega ennaku alaga nti ennaku ejula omutta okitegeera kati mbadde ensonga lwaki mpulira njagala oyogereko naye tulaba oba anadde engulu naye n'okulya obuli alidde katini emmere n'agirekawo embeera gy'alimuze sigitegeera simanyi we tugenda mukolera naye ndoza wona ayogera naye ajja kubako kyakyusa nze yansobedde olwo naafiirwa onaabeera oti olaba jasi akantu akatono ako wenna olaga toyagala kwogera nange kati wotayogere nange onaayogere kale kati yogera ne Walda bambi nyamba oyogereko naye omugamba kakkana ebyo ebintu bibaawo so nze kambawe obudde yogerako naye tulabe. Kakkana bambi ebyo bibeerawo mu nsi ffenna tweraliikiridde mami eka mweraliikirivu omukyala mweraliikirivu baaba lwaki tokkakkana neweekuŋŋaanya n'odda ku mulimu olina obuvunaanyizibwa obw'otuukiriza ekyokuba nti daddi si yakuzaala tekituggyako nti oli muganda waffe baba ffe ogenda sigala oli muganda waffe oli mukulu waffe oli mwana wa mama waffe tekigenda kujjawo oluganda lwaffe badde nkusaba okkakkane baaba. Walda ngenda akimanyiira nakuba olwaleero ddonna lwewadde egamba nfunemu okulowooza ng'omuntu okulowooza ng'omusajja kyannumye nnyo nakati buli bwenkirowooza nti sikyali mutabani wa kivumbi Walda kinnuma mpulira ennaku ey'amaanyi ennyo naye kandabe olunaku bwe lugenda okuggwako ndabe ekiro bwe nnaakiyitamu oba oli awo alla ajja kunsaasira nja kuguma ne ku mulimu nja kuddayo ngende enkole. Ekyo kituufu baaba
olina okuddayo ku mulimu. Ate ekyo tekituggyako kubeera nti tuli ba Luganda. Ffe okyali muganda waffe. Baaba busobola okukera ku makya nange ne baŋŋamba nti siri mwana wa Kivumbi. Oluganda lwaffe luba luvuddewo. Kati bw'onaakola bw'oti ogenda tulekera ani baaba. Naddala ffe abaana abawala. Naye Waluda, nakati bwe nkirowoozaako mba n'ebibuuzo bingi naye nga bye neddamu bitono. Simanyi taata wange really? Mu kaseera kano nze ebbanga lyonna mbadde nga neewaana nti ndi mutabani wa great man Kivumbi. Abantu abo babadde bamanyi mu mbeera eyo ne banamanya nti simanyi na kitange bagenda kitwala batya Waluda. Baba tofaayo. Mpulira nga kinnuma. Ebyo byansi ffe weetuli. Webale kumbeererawo. Sisobola kuvaamu kuba nange embeera yonna yonna gye nayitamu waliwo. Waluda, kale Waluda mpulira obulumi bungi nnyo. Tibyoke baaba. Weetuli baaba. Tewali kigenda kukyuka. Gwe baaba waffe. Tired, took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes, the dawn of a new day. In the fields where memories play, my own son finds another way. Who tires wealth brings no sleep, but my own son's dreams run deep. My own son, my own son, stand tall through the struggle.